tulaba Katonda era ne tumutunuulira ne twogera naye. Katonda yali tayogeranga na muntu yenna. Ne mu Yesu tulaba nga Yesu ayogera era ye Yesu yeyogerako naga nti wali amanyi Katonda wano naye nze mukola ki nze mumanyi. Oyo Yesu ye kifaananyi kya Katonda ddala, Katonda oli atalabika. Tuyanza mukyala Kabiito tuli ku kifaananyi kino, the image of the invisible God. Ekifaananyi kya Katonda ono atalabika ndabira ddala nga Yesu ono is a perfect symbol oba akabonero kennyini akajja mu Katonda yaani mu ki Katonda kyali essebo. Sabo yatulaze mu lesson nti njagala kukyogera mu Luzungu nga bwe kyadde nti the perfect representation of God nti ye nga mukadde watugambye nti bw'oyogera ku Yesu Kristo, bw'otunuulira Yesu Kristo olabira ddala Katonda yennyini kitaffe. Era ne mu Yokaana 14:9 yatulaze nti alabye ku nze aba alabye kitange. Musumba Kakembo. Akabuuzo. Yeseo. Lwaki Katonda talabika? Lwaki Katonda talabika? Tusooke tutandike n'ekyo Musumba kyabuuzizza. Lwaki Katonda talabika? Olw'ekibi. Takolagana na kibi. Olw'okubanga takolagana na kibi ensonga lwaki takola ki? Talabika. Era ekirabisa Yesu wa Katonda bwe ate yawambaza omuki mubiri ogw'obuntu. Musumba tuli wamu awo. Yali alabiseeko mu lusuku Adeni yajjanga bw'atonda Adamu n'amufuwamu omukka ogw'obulamu. Adamu okudda engulu okutandika okutegeera ng'alaba feesi ya Mukama. Ekibi bwe kyajja Katonda obutukuvu bwe tebamuganya kukolagana na kibi izihole n'afuuka atalabika. Mbuzeeyo akabuuzo akalala ssebo. Yeseo. Kuba tasobola kulabika olw'obutukuvu bwe buli kimwetaagisa ki ate okutulaba nga ayagala tumulabe. Kibuuzo kitegerekese bulungi. Kyetaaga amaanyi nze gwe maanyi kiŋŋamba ayiyiza ki amakubo ag'okuyitamu tumulabe? Kansiga mukyala Kabiito. Ekimuyisa amakubo ago tusobole okuddamu okumulaba gwe mutwe gwa lesoni eno, okugattaganya ensi n'eggulu. Tayagala tubeere na distance nene nawa gy'ali, tulina kuba mu close proximity. Okay. Mukadde kiwanuka. Sebo kwagala. Amiina. Okumutawaanya okumuyiisa amagezi agamu ku bo kujja wano mu katabo kano yagambye mu katabo k'omuwandiisi wa lesoni peegi 76 yagambye nti as one commentator articulates, Paul means that Jesus brought God into the human sphere of understanding. He manifested God. Katonda bw'alekayo okulabika ekifaananyi kya Katonda omuntu n'agenda ng'akyerabira. Ekibi ekiri mu ffe nekikweka ekifaananyi kya Katonda. Tetukiraba, tetumumanyi. Okuddayo okumumanya, Katonda yasindika mwana we mu kifaananyi kye. Naye baatugambye nti ekifaananyi kino ekiri mu fuleemu ekya Brian Sewankambu bw'okitunulako omanya nti yeye.
naye gano kikyusa omulabe mabega nga teri kantu kiri flat kiri oba ekyo tuyita one dimensional oba two dimensional. Kakati ekyo ekibumbe kya Ssewankambo ate ekibumbe kalekaleko kubanga eno mu maaso omulaba emabega bwekikyusa n'omulaba n'omugongo nomanya ati yono yennyini naye wookoma bweba tomulabangako toyogerangako naye toyinza kumanya bwafaanana empisa ze nabyakola. Katonda kyava akola omuntu okulaga ekifaananyi kye mu kifaananyi kya Katonda n'amukola nga bafaanana physically bafaanana mentally bafaanana spiritually naye olwokubanga kitonde ekifaananyi kya Katonda ekiranga kirina we kikoma mu muntu ate ekibi we kyajja nekikyonondera ddala. Mukama n'asindika omwana we bafaananya buli kintu bw'ayogera Katonda yaba ayogedde. Omwana we yeyogerako n'agamba nti alabye ku nze alabye ku kitaawe. Ekitegeeza ekifaananyi ekyo kyalaga Katonda mu bujjuvu mu maaso g'abantu naye ebyembi akandikirawo tuyanza nnyo Musumba. Kyentegeddemu nti singa Katonda kitaffe ate yeyajja ku nsi, Katonda omwana Yesu bye yakola ne Katonda kitaffe bye yalikoze kuba bonna bali bumu bassa kimu nga bw'atugamba nti alabye ku nze. So tulaba nti bonna bali bumu. Kitegeeza ekyo kijjawo endowooza egamba nti Katonda w'endagaano enkadde yali mukambwe nnyo ate ono yali wa mukwano. Ffe tunokolayo biri byokka ne tutanokolayo we yaliisa abaana ba Isirayiri okumala emyaka 4. Ebyo tetubinokolayo ebyekisa ebyo bye yakola. Tunokolayo bino bye tugamba naye naye twakizuula nti n'okusaanyawo Sodoma ne Gomora it was an act of grace. Byonna bye yakola mu ndagaano enkadde ffe bye tulabanga yali omukambwe it was God's grace nga bwe tubiraba mu ndagaano empya. Baatugambye twebuuze nti mu bulamu bwa Yesu Kristo bwe yalimu ku nsi wawe tulabira ekifaananyi kino ekya Katonda atalabika. Mukyala Kabiito sebo wali kanyogeraku Katonda. Yes sir. Ekifaananyi Yesu kye yaleeta ekya Katonda teriyo muntu mulala teriyo ekitonde kirala kisobola kubanga mu ngeri zaffe newankubadde tulina ekifaananyi kya Katonda tetumanyina bwatunula ne Yesu agamba nti nze mumanyi namulabako. Kimuwa obusukkulumu obutagambika ku bitonde ebirala bye yatonda n'abanga asukkulumye. Oba mu Luganda olutuufu tukoma kusukkuluma tulinayo engeri ekinyonyola esikakaawo musukkulumu kale tweyanziza nnyo Musumba. Mukyala Kabiito wawe tulabira ekifaananyi kino ekya Katonda atalabika mu bulamu bwa Yesu Kristo. Mu bulamu bwa Yesu Kristo tumulabanga yalumirwanga ng'amba omuntu wa wansi we yajjira nga society erina beeraba ng'abo tebalina nnyo value abakazi abaana naye ate bwe yajja n'alaga nti ffenna tuli omu ng'atuvaluwinga kyekimu oba mwana muto ti abaana mubaleke bakole ki bajje gye ndi oba mukyala nga naye bw'aba n'obwetaavu nti ono bbanga ono kikulukuto oli afiiriddwa nga bonna abakomyawo. Ese Ssewankambo Yesu Kristo bwe yakkiriza n'ajja afe ku musaalaba okufa okwali okuswazibwa n'akkiriza okw'ensonyi Yesu asobole okulaba nti nze ndokolebwa. Ekyo ndabira ddala nga ayolesa era n'alaga
ekifaananyi kya Katonda nti wakisa wakwagala. Kadde David Mark. Ekifaananyi kya Katonda kyongera okweragira mu butasosola. Kubanga Katonda waffe Yesu Kristo bw'ajja yalaganga abantu bonna bali ku ddaala lyerimu. Tewali kusosola, tewali mugagga, tewali waddembe, tewali muddu. Ffenna tuli kimu mu Kristo. Kyo kifaananyi kya Bwakatonda. Dokita. Okay. Omutwe gwa Mande gwatugambye nti omubereberye w'ebitonde byonna. Mukadde wali we tusomye omumalirizo olunyiriri olwo Akolosai Sulemoni 15 akabadde kasembayo tetwakasomye. Yagambye nti omubereberye ow'ebitonde byonna. Awo we tuli. Omubereberye ow'ebitonde byonna. Bwe nsoma awo kubanga ebitonde byatondebwa. Kakibanga ekindaga nti Yesu ye yasooka okutondebwa deni n'ebirala ne bitondebwa. Kansooke Musumba Kakembo tutangazeemu waliwo abalina enjigiriza ey'omusumba egamba nti Yesu Katonda yasooka kutonda Yesu n'amala n'atonda ebirala. Enjigiriza nkulu nnyo mu kkanisa y'Abaganda baffe aba Jehovah's Witness. Tebakkiriza nti Yesu Katonda. Tebakkiriza mu busatu. Bakkiriza nti Katonda yasooka kutonda Yesu. Ono bwe kigamba nti first born of creation, over creation, kitegeeza nti Yesu ye yasooka okutondebwa. N'aweebwa obuyinza n'amaanyi okutonda ebirala. Katonda kyasobola okukola. N'abalala mu lesoni muno nalabyemu ba Unitarians. Unitarians bemmanyi be bagoberezi ba Paul Yong-Cho mu South Korean. Nabo bakkiriza nti Yesu kitonde. Tweyanziza Musumba. Yali ategeeza ki? Kati okusinziira mu lesoni yaffe mukyala Kabiito twayize eki omubereberye w'ebitonde byonna. Nsaba nsomeko waneeno era baatuwadde mu lesoni Zabbuli ey'ekinaana nenda soma olwabiri n'olwabiri mu omusanvu. Olwabiri agamba, ndabye Dawudi omuddu wange, mufuseeko amafuta gange amatukuvu. Olwabiri mu omusanvu n'agamba, era ndimufuula omubereberye wange asinga bakabaka ab'ensi. Nga kitujjirayo ekifaananyi ekyamubereberye ono okuba nti si ye mwana yasooka okuzaalibwa, naye mubereberye olw'obukulu bw'omulimu oba olw'obuvunaanyizibwa. Bwe tulaba okulondebwa kwa Dawudi, yalina baganda be nga bakulu ku ye ke kaali akalenzi akato ddala. Naye ate nnabbi wa Katonda bwe yajja baamugamba nti ako kooba ofukako ki amafuta. So ne bakasukkulumya ku banne n'abeera omubereberye. So abeera mubereberye in the sense of responsibility n'omulimu ogulina okukolebwa, naye si physical first born. Okay. Toyanziza mukadde Kiwanuka David Mark. Bwayogera ku mubereberye kino ffe kye tutegeera ng'abantu omubereberye yaba akola bino ne bino ne bino ne biri. Naye bw'ayogera ku Yesu Kristo ng'omubereberye kubanga ye mutonzi w'ebintu byonna. Eby'omu ggulu ate n'ebyokuki n'ebyoku nsi. Bwe tutegeera ekyo tugenda mu Yokaana essula esooka agamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo n'aba wali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye. Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo. Era wataali ye tewali kintu na kimu ekyakola ekyakolebwa. Tugenda okumutunuulira nga si mulala nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Timufuula omubereberye. Musumba. Peegi 7. Bannanga bawuliriza banaatusonyiwa tukakootinga kubanga
omusomesa wa lesoni ye yakawandiika naye mulimu bingiko okusinga. Tusomeyo. Agambye, the passage goes on to elaborate on Christ's divinity in even a more exalted terms as the firstborn over all creation. Nti emboozi eno ennyonnyola obukulu bwa Katonda mu ngeri ensukkulumu nga omubereberye ow'ebitonde byonna. The term firstborn often means first in importance and indicates preeminence as biblical descriptions of Isaac. Nti omubereberye emirundi egisinga kitegeeza obukulu oba okuba nti gw'osinga okuba n'omugaso n'obusukkulumu nga Bayibuli bw'ennyonnyola kwa Isaac. Kitegeeza ekisoboka nti ye mwana omubereberye. Olwangi ojja kisanga bwayogera ku Lubeni amwogerako ng'omubereberye wa Yakobo, naye si we kikoma nga Mukyala Kabiito we yaleese ekyanzabbuli. Dawudi asembayo ayinza okuyitibwa omubereberye wa Katonda. Katonda bangi bayita babereberye ebyo ne Isirayiri yennyini oyita mubereberye. Lwaki wano yagambye first in importance. Akati ekizibu kye tulina bw'okitwala nti Yesu bw'ayogerwako nti omubereberye w'okutondebwa, n'olwekyo Yesu gwe baasooka okutonda, ojja kufuna obuzibu n'ebyawandiikibwa ebirala by'otosaanye kuleka mabega nga ne Yesu omutwaliddemu, ebiraga nti asukka si mutonde. Ekyokulabirako Filipo bw'abuuza nti tulage kitaffe, Yesu addamu nti alabye ku nze, alabye ku kitaffe. Batamwenkanyi tebenkanyenkanyi. Tagamba nti nze kitange. Awalala Yohana 6 bali bajja beewaana nti yajja ffe Ibulayimu ffe tuli baddu, nambaga nti yalaba olunaku lwange, ne bagamba kalalu twakuzaala jjoggu Ibulayimu. N'addamu n'abaga nti Ibulayimu nga tannabaawo, nze nga ndi. Yakyogera mu bugenderevu nga bali ne bakitegeera n'okitegeera ne bakwata amayinja nga kyekituufu okukola. Ndi bamumanyi. Waliwo ebyawandiikibwa ebirala. Yokaana n'omukola otya ku bibereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba. Ate bwagenda ku 14 naga kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli. Yafuuka bufuusi, teyazaalibwa. Yafuuka bufuusi n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye. Ate ekitiibwa ng'ekyo yazaalibwa omu yekka. N'ogenda mu Bafiripi 2 noga nti yejjako newankubadde nga yali Katonda, yejjako okuzaalibwako okufuuka omuddu, yejjako bwejja. Kaakati nno bw'oba osoma Bayibuli ono katono wali Katonda. Kituufu ekyandikibwa kigaa nti mubereberye over, naye nabiri olina okubiteeka mu consideration balance. Tweyanziza Musumba era katusome Olw'ekumi n'Olw'ekumi n'ensonga yazituwadde lwaki Yesu ono ye mubereberye w'ebitonde byonna mukadde we tubadde
Bakolosayi. Yes, sir. Bakolosayi sura. Nyero 16 n'olwe 17. 16 yagambye nti kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi ebirabika ne bitalabika obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza ebintu byonna byatondebwa ye era nakululwe olekubira omusala naye yewe olubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo mu ye. Amiina. Ensonga zonna bazituwadde bulungi. Lwaki omubereberye w'ebitonde byonna nga kikwataganyizibwa ku butonzi? So awo nawo tuba tutegedde bw'agamba ebintu byonna agamba ebiri visible n'ebiri invisible, eggulu n'ensi. So mu bufunze cosmos yonna, universe yonna, ensi zonna zatondebwa mwoyo la ku lwoyo. Ekyo kye kyabadde ekitundu ekyammande eky'omubereberye w'ebitonde byonna. Ekyo sebo kinyonyola kitya? Esebo nti Katonda kyokutonda ebintu bino byonna kinyonyola kitya? Kinyonyola kubanga podayo mu lubereberye nga ndi ku lubereberye Katonda yatonda eggulu. Yokaana omutume mukwano gwa Yesu bweyawala naye emyaka bwebikulira n'ebitamanya ebirala agamba nti ku lubereberye waliwo okujana kigambo n'aba oyo yatonda byonna. Eri eyatonze baagamba nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Kyongera kukakasa nti yabitonda nga bibye ku lulwe n'okubeerawo kwabyo yabibeezaawo. Tweyanziza Musumba. Ekitundu kyatugambye omutwe gw'omubiri ne bateekawo omutwe gw'omubiri oba omutwe gw'ekkanisa. Twagala tulabe mukadde Bakolosayi sulemu 18 tulabe erinnya eddala eriweebwa Yesu Kristo. Era oyo gwe mutwe ogw'omubiri y'ekkanisa. Oyo lwe lubereberye omubereberye obw'omubafu yalyoka abeerenga ow'olubereberye mu byonna. Tweyanziza tutandikiraawo. Tayita endala gye tulabye head of the body oba head of the church. Lwaki ayitibwa ekyo omutwe ogw'omubiri oba omutwe gw'ekkanisa? Nkyala Kabito ntandise naawe. Bwe tutunula ku mutwe gwaffe guno oguli physical gusitudde ekimu ku bitundu by'omubiri ebisinga okuba ebikulu bwe bwongo. Nga mu bwongo buno byenkola byonna biraga ki ekiri mu bwongo bwange nti kyenkola oba actions ebikolwa byange byenkola n'emikono n'amaaso n'ebigere kitegeeza kyekindi mu bwongo. Ekitegeeza nti omutwe guno gwe guwa direction. Kristo ng'omutwe gw'ekkanisa yawa direction ekkanisa mw'erina okukola ki? Okutambulira. Ffe abalala tuli bitundu bya mubiri nga tulina okukola ng'omutwe guli bwe gukola ki? Bwe gulowooza. Manise Wankambo. Babalina omukyaka bitera okwongereza okwo nti ng'ola omutwe bagutulaze olugalo terusobola takula omutwe oyo tagambye nti genda otakule wano wansiiwo. Kitegeeza nti omubiri gwonna gubeera coordinated olw'okuba nti omutwe weeguli. N'ekkanisa leero ayitibwa omutwe gw'ekkanisa ensonga okutegeeza nti ebintu byonna emiramwa gyonna egy'ekkanisa
gina kubanga gyetoolodde oba nga gisimbolizibwa ku Yesu Kristo ng'omutwe gw'ekkanisa. Kyoyanziza ssebo mukadde. Nafunyemu nti omutwe we gubeera n'omubiri gubeerawo. Era nagenza okizuula nga byonna we bitambula. Okulumirirwa omutwe gulumirirwa omubiri. Era omubiri buli ekigutuukako n'omutwe gukola ki? Gulumwa. Kati bw'agamba nti ye gwe mutwe gwa byonna, ye mutwe gw'omubiri, kitegeeza nti obulumi bw'alina bwenkanankanira ddala n'omubiri bwe gukola ki? Oba n'okukola ki? N'okusingawo. Tweyanza mukadde. Ekitegeeza nti buli kyetukola mu kanisa Kristo yandibadde reference yaffe. What would Jesus do? Embeera ezze bweti ne bwati omutwe gugamba watya ku nsonga eno. What would Jesus do? He is the only point of reference in church affairs. Nsomba kyakabi nnyo omutwe nga gugizeegizeemu. Nagenda ne nkyalako Oluganda mamuli e Bulaaya eyo e Bungereza. Ne bagenda okukola n'ensigala awaka. Nenfuna kyesaategeererawo naye oba yali stroke oba kyali ki kyasooka ku mutwe. Kati genda okulaba bwe nsituka ngende mu ffumbiro nfune ku mazzi mmire eddagala. Okugulu kuno okwakwata lino kuno okulala ne kukwata liri. Omukono nagenda okulaba nga omukono gwange gugenda mu bbanga ogwetoolola bwe guti kuno gukola birala. Naye mu kaseera kazibu nnyo okugenda mu ffumbiro omutwe gukyakala nnyo. Yesu ndowooza bwe yali yategeka ebintu byonna yatonda omuntu ono nga buli katundu akamuliko kalina kukolera wamu. Taliko katundu kanene, taliko katono, taliko kabbeeyi. Nakatali kabbeeyi. Kosiko kobuza nti si kabbeeyi. Akakwese emabega eyo. Kosinga okukeeka ati. Bwe kamala ne kamala kazibikira oba ne kafuna obuzibu. Ekyanga. Mbiri bonna. Yesu kyabalumiriza obumu. Mubeerenga bumu. Nanze wendi bumu n'ekitange. Mu kkanisa muno Pawulo yekikwata n'agamba nti omutwe ennyindo ziyinza kugamba kigere sikwetaaga vaako. Obulamu bw'ekkanisa bulina kubeera united in diversity. Buli omu akola akatundu ke Katonda ke yamuwa naye nga buli omu ali mu kifaananyi kya Katonda era akola ekitundu kye. Katono nnyo nti bw'otunuulira ekituuka ku kagere si gwe mubiri eriiso likosebwa amaziga ne gakola ki? Ogenda okutunula ennyindo nga naye etandise okuvuulula ebyayo. Lwaki? Kubanga omubiri n'omutwe bitambulira waki? Kyoyanziza mukadde. Batuwadde ennyiriri nnyingi naye lwe nasinza okukwatamu Katonda alifuula Isirayiri omutwe so si mukira. Kyabadde mu Deuteronomy ky'amateeka olwokubiri 28:13. Bwe bagamba omutwe ffe mu buntu tumanyi leadership ate nga kye kituufu. Naye olw'okuba tuli mu nsi ey'ekibi leadership Isirayiri babagamba bajja kubeera mutwe. Omutwe guno ng'amawanga amalala bwe galaba bano engeri gye beeyisaamu gabeera attracted eri Katonda ono naye tebaakitegeera. Naye Yesu Kristo ng'omutwe gw'ekkanisa, ekkanisa teyakoma kugyagala n'agifiirira n'okugifiiririra. Kyengeri gy'atulagamu nti ye gwe mutwe gw'ekkanisa kubanga ekkanisa yagifiiririra. Naye balina ke bongeddeko mukadde.
tumaleyo olunyiriri kabadde ku Wednesday bagambye entandikwa awo wennyini we tubadde Bakolosayi sulemu 18 yagambye era oyo gwe mutwe gwe mutwe ogw'omubiri y'ekkanisa oyo lwe lubereberye omubereberye w'omubafu ye alyoka abeere ng'omubereberye mu byonna. Tweyanziza ow'olubereberye ono Musumba yamukoonyeeko in the beginning, ne mu Yokaana n'agamba in the beginning, ne mu Maka emu in the beginning yonna kyabaddeyo, naye ataddeyo omubereberye obw'omubafu. Naye nga bwe tusoma Bayibuli yaffe eno tulaba nti Yesu si ye mubereberye mu bafu, si ye yasooka ozuukira, kuba tulina Musa, tulina Enoka, tulina Musa, tulina mu ndagaano enkadde tulinamu n'oli mukadde namwandu yafiirwa omwana ne bamuzuukiza, Eriya gwe yazuukiza, tulinamu omwana wa Yairo, tulinamu Laazaalo. So tulinamu abaazuukira bangi nga Yesu si yasoose. Kati wano ategeeza ki? Tutandikira awo mubereberye mu bafu ategeeza ki? Mwami Ssewankampo. Nze nakirowoozezaamu era nentegeera bwe nti obukulu bw'okuzuukira kwa Yesu Kristo bulaga nti ne baali bazuukidde naye on probation oba gye twayisenga looni, nti singa Yesu Kristo tatuukiriza kino ne bali nabo kibaggyibwako. So abeera omubereberye mu bafu nti obukulu bw'okuzuukira kwa Yesu Kristo buleeta understanding oba buleeta okutegeererwa kw'okuzuukira kw'aba Musa nga ye azuukidde ssebo. Kale mukyala Kabiito tweyanziza nnyo ssebo nti wadde nga tulina be tusomako abalala abaafa nga Yesu tannafa n'okuzuukira, kifuula ye omubereberye ow'omubafu nti conditions surrounding his death oba n'ensonga lwaki yakola ki yafa. Bwe tulaba bali n'alwala n'afa, naye ono afudde ng'afiirira ebibi eby'ensi yonna. Ekyo kimufuula unique kubanga tuzze tuyiga nti tewaali muntu yadde ekitonde wadde malayika eyali asobola okusasula ebbanja liri nti bwe muligulyako temulirema kukola ki kufa. Kati bw'ajja n'afa mu kifo ekyo n'afuuka omubereberye ow'omubafu kuba ye yekka eyali perfect sacrifice okusasula ebbanja liri. Tweyanziza nnyabo. Kansooke mukadde Kiwanuka. Ssebo twaate nga tutunulira twakizudde nga tewali muntu n'omu ayinza kuzuukiza muntu nga Yesu yekka yasobola okumukola ki kumuzuukiza. Bw'abanga yasobola okumuzuukiza kitegeeza nti ye mubereberye oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Ayogera ebigambo bino tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. Amaze okutonda omuntu amubumbye amufuuyeemu omukka ogw'obuki, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Etegeeza nti obuyinza obwo bw'okufuula omuntu omulamu bwatandikira ddala eri nga n'omuntu tulina okufa tannakola ki tannatuuka ku kufa kubanga ye yamutonda. Kakati omuntu bw'afa asigala akyalina obuyinza bwe buki bwe bumu okumuzuukiza. Era mu ngeri enjawulo kyava wabeera omubereberye kubanga era ye mubereberye wa biki wa byonna. Ndi wa Musumba. Banyonyodde bulungi nnyo, twanyongereho katono. Baluumi 5:12 oba omuntu omu ekibi kyakola ki kyali mu nsi n'okufa ne bakola ki nekuyingiramu. Bonna kyebaba bafa kubanga ffenna twayonoona. Kakati
tufa lwa kibi sibaabo bannange obe Musa obe Danyeri tufa lwa kibi tetusobola kwezuukiza oba tufa lwa kibi Yesu alina buyinza ki obuyinza abujjawa obujja okuzuukiza abafa olw'ekibi najja n'abazuukizaayo teri bw'aba tabanyeze teri asobola kwejjayo yuno katasobola Musa tasobola alina buyinza ki kubanga Musumba yatuukiriza obusaanyizo byonna etteeka lye byali libanja n'empeera yaakyo webale nnyo kyekituufu ddala era ndoza tusomeko mu Baluumi ssuula 3 n'olwoku olwokusatu n'olwokuna oba n'olwokutaano kubanga kibaaki abamu bwe bataba na kukkiriza obutakkiriza bwabwe bulijjawo obwesigwa bwa Katonda kitalo nedda Katonda abeerenga w'amazima Baluumi 3 Baluumi 8 3 agamba nti kubanga amateeka gye gataayinza kubanga manafu olw'omubiri Katonda bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi eky'omubiri ogw'ekibi era olw'ekibi n'asalira omusango ekibi mu mubiri obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe eregereraawo kaakati Musa bw'azuukira n'amala akwata olugenda mu ggulu bw'atuuka ku geeti waliwo ebibuuzo byatasobola kuddamu Enoka bw'azuukira n'amala akwata erigenda mu ggulu bw'atuuka ku geeti waliwo ebibuuzo Yesu Kristo bw'azuukira n'agenda ku geeti ebibuuzo bye bimu bijja naye ayitawo lwaki ayitawo kubanga yakola buli mateeka kye gaali gasaba n'awangula ekibi mu mubiri ogw'ekibi okuzuukira kwa bano tekuliko buwanguzi kuli dependent Yesu alina obuyinza n'eddembe kubanga yawangula ekibi n'okufa bw'akuzuukiza teri avunaana alina amaanyi agakuzuukiza kubanga Katonda tabukozesa nga bwakicupuli takozesa bukozesa maanyi ge naye yawangula n'asaanira okutuzuukiza yensonga lwaki kimuwa obusukkulumu obutagambika kubanga Musa newankubadde yali nabbi mukulu bwe bituuka kuzuukira kutalina kyasobola kukolawo era kyeyasobola okukola kyokka kyali kyakugenda wa kitaffe naga nti mukama wange tusindike n'Eriya tugetuzeemu omusajja amaanyi kubanga bw'atagira ebyaffe birungi tweyanziza nnyo Musumba kadde nno katambudde tulina eddakiika 2 zokka kyolaba nga tekirekeka mu lesoni yonako olwaleero nga kiwumbawumba lesoni yonna ben tusabe tweyanziza nnyo ssebo awo wetuddira ku Thursday yatugambye nti okutabaganya ebintu byonna ziri tayito ze tusomye zonna zituliidinga ku kino ekisembayo nti okutabaganya ebintu byonna ekibuuzo briefly bintu ki byatabaganya Yesu Kristo tumaliriza n'ekyo Musumba ndiwo tubikoneko bukono atabaganya Katonda ayagala okutabagana n'omuntu
naye nga tasobola kubanga mutukuvu ekibi kimuziyiza agala ekibi kive mu kkubo. Nolwekyo Yesu Kristo alina okukwata omukono gwa Katonda ate agukwate nagw'omuntu. Katonda byabanja omuntu tabisobola. Yesu Kristo bw'abituukiriza ajja kuba tabaganya. Kyekiba kimwetaagisa okubeera Katonda 100% ate n'abeera omuntu 100%. Omusalaba egologoosa n'atuukiriza byonna. Obutuukirivu Katonda bw'ayagala Yesu n'abukola n'abutuukiriza kuba omuntu. N'ebbanja ery'okufa Yesu n'alisasula kuba omuntu. Balangirira nti kiwedde. Katonda baafunye byabanja n'omuntu atoneddwa okuba eridda eri Katonda omutukuvu. N'ensi endala bamalayika ab'omu ggulu n'ebitonde byali biri ku nsi endala byonna byalaba abaali balimu okusaasira Sitaani akatonotono, abaali batategeera nti omusajja mussi mutemu. Bonna Yesu bw'akola kino ku musalaba egologoosa bonna baakiraba ne kiba nti omusalaba gwe tegwalokola nsi yaffe nenka bwe tuli, gwalokola ensi zonna ebiri ku nsi n'ebiri mu ggulu. Amiina. Katwebaze. Katonda Kitaffe omuweereza w'ebintu byonna tukwebaza. Mu ngeri enjawulo tukwebaza olw'ekirabo ekya Yesu Kristo eyajja okutabaganya ensi n'eggulu. Ayi Mukama, tusaba otusobozese ffenna tumwetwalire tukole nga bw'atugamba. Ayi Mukama, olw'okubeera abasika ab'obwakabaka obw'omu ggulu, tukwebaza olw'ekyokuyiga ekyaleero. Tusaba kikole mu bulamu bwaffe mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.